Uganda yemu ku mawanga agenda okukiika mu mpaka z'emisinde eza World Athletics Championship ezigenda okuteekebwa mu ggwanga lya Australia mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Athletics Federation olunaku olwaleero batongoza empaka eza National Cross Country Championship zino nga zigenda kubeerawo ku lw'omukaga ssabbiiti eno ettololo. Bonna abamaanyi bakirimaanyi abamu bayita bakirimaanyi baba amaanyi bonna bajja kubeerayo nga tulonda ttiimu genda okutukiikirira. Tusuubira okulonda ttiimu eweza abaddusi 30, abato, abawala, abalenzi. Namayo Mawerere ng'ono yamyuka ssaabawandiisi wa Uganda Athletics Federation agamba empaka zino bagenda okulonda abaddusi 30 abagenda okukiika mu mpaka z'ensi yonna. Buli muntu yenna, buli muddusi yenna ajja kubeerayo ng'ate era nga Federation kyatteeka oba towetabye mu mpaka ezo tusobola kuwa mukisa tukiikirira kubera ku ttiimu ya Uganda. President wa Uganda Athletic Federation agamba Uganda ezzeekola bulungi za World Cross Country Championship era akasizza nga bagenda okulonda ttiimu kabiriiti egenda okukomawo n'emidaali. Preparation for the course which is in Bathurst, that venue is going to be modified and made more challenging so that the athletes are prepared here. By the time they go there, it will not be news for them. They will have faced a similar course. Ate gavumenti esabiddwa okudduukira ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo n'ensimbi mu budde obulungi naddala nga zigenda okweta mu mpaka z'ensi yonna. Kino kikoleddwa President wa Uganda Ludo Federation Hussein Kalule bw'abadde akulisayo ttiimu y'eggwanga nga yawangudde ekikopo ky'ensi yonna ekyateekeddwa e Dubai. Ndowooza buno obuwanguzi butegeeza kinene kuba buli omu amanyi nti owangula empaka z'ensi yonna ekisooka oba omazeeyo oba otuuse ku ntikko y'ensi. So ekiba nga Uganda twasobodde okuwangula ekikopo kino obuwanguzi kinene nnyo naddala ekisookera ddala mu kutunda abazannyi baffe ng'abazannyi Federation wamu ne Uganda. Uganda Doves okutuuka ku kino yakwe Pakistan ku luzannya lw'akamalirizo nga kapiteeni wa ttiimu eno bwayongera okunnyonnyola. Ekyatusobozesa okuba nga tuwangula kwe kuba nti ebyo ebyatufalaasibwa omutendesi waffe twabiteeka mu nkola. Era nga bw'omanyi nti omuzannyo gwa bwongo situjja kugamba nti betwazannya nabo bakomitale affe tebalina bwongo bumala baabulina naye twabasingako. Guno gwe mulundi ogusoose Uganda okwetaba mu mpaka zino wabulayo ttiimu ya Nansana Galaxy yawangako ekikopo kya club eky'ensi yonna. Ago ge mbajjidde mu nsiike ey'ebyemizannyo olunaku olwa